Emyaka 40 gino Museveni gyakalakatidde Uganda gifumbekeddemu ebikolobero, obutemu era enkwe nnyingi nnyo ez'obutemu era nga zivuddeko okutemula abantu bangi nnyo. Bangi bakubiddwa amasasi, baweereddwa obutwa, battiddwa mu nkola ey'ebijambiya, kwegamba n'abalala okufa ekimugunyu nga tetumanyi oba oli awo. Ne tuwulira buwulizi nga enfa yaabwe erimu amatankane mangi nnyo. Kadaga y'omu ku abo abasimattuka obutwa, ekyo ekitukakasa bulungi nnyo era ffenna twakirabako. Era agamba nti asimattuse okuttibwa emirundi ng'ebiri nga bagezaako kumutta, temumutte mukutta okupulaninge. Mujjukire Profesa Gilbert Bukinya yafiira omutabani we era akakasa nti mutabani we yattibwa buttibwa n'abalala bangi nnyo ng'ogyeko abo bakubiddwa amasasi nga tulaba Babiriga, Bakaweesi, Bakiggundu n'abalala bangi nnyo abattiddwa. Naye Kadaga nga asimattuse enfunda eziwerera ddala okubeera nga attibwa, atunnyonnyodde nti waliwo omunene omu mu gavumenti ya John Museveni era nga yabadde apulaninga ebyo byonna era akola butaweera. Akuba nti munnange zonna enkwe zikyagudde butaka. Kadaga nno si ye yekka alojja enkwe zaabo abagala okumumaza omusu n'abalala bangi nnyo nga tunakubeera nga tulaba nfunda ki zino Kadaga ze bagezezaako kubeera nga bamutta. Sooka munnange okimanyi nti Haji Haruna ye musomi w'edduwa gwe yeetaaga okusomera ku dduwa oba oliawo okuvuunuka enkwe zaabo abagala okumaza omusu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna okusomi wa dduwa asangibwa ku w'ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amagini, ensonga nja kugikolako. Kale munnange bw'atyo First Deputy Prime Minister Rebecca ayitwala Kadaga era nga ono akola nga omubaka akiikirira Kamuli District nga District Woman MP. Munnange atukakasizza nti enkwe zibaddewo era nga zipulaningibwa omuntu omu nga akola mu gavumenti ya John Museveni era nga amanyikiddwa bulungi nnyo, kitegeeza amumanyi nga ayagala okubeera nga akomekkereza obulamu bwe. Bino byonna Kadaga kubitutegeeza kyaddiridde bwe babadde wali mu Kamuli District nga balina meeting n'abantu abakuliridde wali mu Wankole Sub County Headquarters Kamuli District. Waliwo omwami ayitibwa Muzaala ng'agamba nti abalabe be bwe batyo balina abantu be bapangisa group ey'agavubuka gye bapangisa okubeera nga bamulumbagana entakera era nti group eno nti etera kulabika mu bantu 5 era nga bano babeera aggressive nnyo, balina obukodyo bungi nnyo bwe bakozesa okubeera nga bamukyokooza wamu n'okulumbagana abawagizi be naddala ku mikolo oba public events. Kadaga nga amaze okuwulira bino munnange naye n'anyumya olulwe nga lunyumya nga lutabaalu nti asimattuse okuttibwa emirundi 2 era munnange tali lwerabira. Kale bw'atyo nga tatubuulidde ddala ani atukoze bubi nnyo, ani ali mabega wa kino munnange eyali Speaker wa Parliament agamba nti emirundi 2 nga bageza kukubeera nga bamutta.
era agamba nti kimukwasa ennaku nti ebikola eby'effujjo bikomyewo mu kalulu, era ng'agamba nti bino ebikola eby'effujjo bitandika akalulu tekannaba na kubeera nga munnange kalangirirwa. Agamba nti ebiseera ebisinga obungi asalawo n'asirika ku bintu bingi nnyo, naye nti waliwo omukulembeze omu mu ggwanga lino olwaddamu mukulu Kezaala amugamba nti waliwo omukulembeze wano mu ggwanga lino yapangisa abantu be bamu b'oyogerako nti era munnange omunene oyo mu ggwanga lino yasooka kugamba ba operators abavuga ebimotoka ebyetikka ebikajjo nti bano balina okusala amagezi gonna nga bateeddwa omusimbi omungi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja, nti batomere konvoyi ya Kadaga era bakakasira nti Kadaga emotoka ye efuuka chapati. Bw'atyo n'ateekawo ne ssente awo mu kaashi miliyoni 15 mishoni ebirenga egguka. Kati bano abavuzi b'ebimotoka bino ebyetikka ebikajjo baali babajja etteeso abamaze okumwogera baali babajja etteeso era bano baagaana okubeera nga bakikola. Bagamba nedda Kadaga muntu waffe, sente zo zeesigalize. Kati munnange pulaani bwetyo negwa butaka. Kati Kadaga agamba nti abantu abo be bamu era ne babagamba naye Kadaga baba ayitaawo wammwe lwaki temumutomera butomezi, mumutomere naye munnange tebakikola. Kati Kadaga agamba nti bw'oba olina obululu ate lwaki olwana, lwaki oteekawo olutalo ate ng'olina obululu? Kati Kadaga yatukoze bubi nnyo, naye ng'ate era teyatukoze bubi kubanga already ayogedde ku tteeso ffe. Awo tuba tetulinda birala nnyo, at least aba adrawings closer. Kale munnange newankubadde nga yasazeewo okuba nga tatubuulira nga n'ensonga eno nti tannaba kubeera ng'agiroopa ku poliisi oba teyagiroopa, tetumanyi oba security ye yagyongerako bwongezi oba yagenda wagino Museveni namugamba nti omuntu wayagala kummaza mu nsu. Naye bw'atyo n'akuba omulanga nti wabeewo emirembe mu kulonda, si lutalo. Bw'oba olina obululu kakasa bukakasa. Naye Busoga North Police spokesperson Michael Kasada ye munnange yategeezezza nti kino bayinza kukikomentingako singa Kadaga abeera agenze n'afayiringa official complaint nga agenze n'awaaba. Niwano bwe neebuuliza bwe neetannaba kubeera ng'awaaba ate police already nga yabanzidde okubeera ng'epikinga interest mu kabbomu ke baamukuba. Bikyali badde nti omuntu abala genda kuwaaba kuba bwe muba nga ng'eggwanga mulabye nti assassination attempt mwali badde era mubakirawo ne mugamba abamukuyeba bano ono ayogedde ku ky'okubeera nti nno waliwo abaagala okumutta baani be baliwa kubanga abantu bangi bazze battibwa wano mu ggwanga lyattu Uganda. Naye batukakasizza nti bali mu kunoonyereza ku nsonga za muzaala ku bigambibwa nti balumbagana abawagizi be ne babakolako effujjo. Kino kinzizaayo emabega eri ku bya Kadaga. Njukira mu kiseera ekyo bamuwadde ogutwa nakasero hospital